akakiiko k'ebyokulonda era nga kiteebereza nga kigambibwa tekigambibwa wabula nga kyakakasibwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama nga bwe batagenda kwongezaayo nnaku bino bwe bigenda kukoma nga byakukomanga ennaku z'omwezi 10 Mukutula Nsanja w'omwaka guno. Mukutula Nsanja gwe mwezi ogwokubiri oba February. Tubaddeyo oluuyo olwo lw'ekayunga era katubirabe. Okwerinda sibuti bwe batyo n'abakyala mu disitulikiti y'e Kayunga babanguddwa ku butya bwe bayinza okwewalamu obutabanguko anti mu biseera by'okulonda buno buyitirira. Abakyala nga kwotadde n'abaami bakalatiddwa okukozesa ekiseera kino okugenda okwekebera okulaba obanga kwe bali ku nkalala z'abalonzi. Tukubira omulanga abantu bonna Bannakayunga bajumbire ekintu ky'okuzza enkalala bajje bacekinge nti woyagala okulondera erinnya lyo we lyafulumidde oba nedda tukuyambe tuliteeke woyagala. Erinnya lyo bwe teririiko kyekiseera bwe batajja this time okujumbira enkalala zino kitegeeza nti okulonda eri mu general elections bwe tutandika mu Jan tebagenda kulonda. Kyekiseera okulaba nti tuli balonzi ku nkalala kwe tuli amanya gaffe geego temulimu mismatch gye banteese gye njagala okubeera oyo ataaninze emyaka 18 olina polling station wogenda okulondera oli ku NVR. Abakyala bano nga bali wansi w'ekitongole kya Shedi beemulugunyizza eri abakakiiko k'ebyokulonda olw'ebifo ebiweebwa abaami nga tebikkirizibwa ku bakyala kubeera nga babyesimbako era wano k'obutungi Jennifer okuva mu kakiiko k'ebyokulonda abaanukudde. Abakyala b'e Kayunga ne Uganda yonna ekyokusooka tujjemu tuveemu ekintu ky'okwetya. Tulina okuhavinga that high self-esteem. If others can wala basobola naffe tusobola. Njagala abajumbira activities zaffe bajje mujje mwesimbe mu bifo bino naddala ebifo by'abakansala bye mubadde muyitambu by'abasajja byaffe ffenna tuveemu okwetya ate ffe abakyala tuli bangi mu namba meaning voice yaffe kyesalawo kyamaanyi nnyo tujje mu bungi tujumbire exercise zino tulabe nti process yonna ey'akakiiko buli ekijja tubeemu. Kyobutungi ono nga litaaningi ofiisa w'akakiiko k'ebyokulonda alambuludde ekigendererwa ky'okutegeka omusomo guno mu budde nga buno. Tusomesebwa nga bukyali. Abamu bagamba baatukyusa polling station gye twaliko si gye tuliko. Naye nkibanyonyolamu nti emabega awo twafunayo kye tuyita reorganization of polling stations. Ne twesanga nga abantu babadde abangi ennyo tubaawudde ne tubafunira polling station endala. Ne twesanga nga ekifo ekibadde nga kirimu abalonzi bangi naye nga balina polling station emu oba bbiri tubafuniddeyo endala. Mbibayitiddemu kati babitegedde nti that's why we are doing update. Y'ensonga lwaki tuzizza enkalala zino mu bantu bajje balabe nti siriiko naye nga naliko ojjuze foomu ya inclusion oddeko. So okwemulugunya kuzzemu ku kaseera akalungi era mbeebaza abashedi nti baleese abakyala ne tubasomesa era tusuubira nti kati namba zigenda kweyongereza abajja okucekinga ki enkalala zino. Bo abakyala ab'enjawulo be twogeddeko nabo batunnyonnyodde ensonga lwaki basazeewo okujja babangulwe. Ebitundu bye bataddemu kids okugenda okwekebera ebyalo ebimu babigasse ate abantu abamu bafunamu entondo baagala babasange ku kyalo. Era mu ebyo mu reports zenzize nkola nga mpeereza wano akabanga ke badde batuwadde badde nga test emabega awo naye nga y'ensonga yange enkulu genda bakuba buli wentuuka bagayi lwaki mututwala egundi lwaki tebabireese ku kyalo wano. Nakingi Sharon omukungu okuva mu kitongole kya Shedi era nga bebateeseteese omusomo guno annyonnyodde ebigendererwa by'emisomo nga gino. Tutambula bulungi nti Electoral Commissioner wajjidde mu nsonga eno n'atangaaza abantu kati abakyala abamu babadde tebamanyi nti waliwo ebifo nga bo basobola okwesimbawo n'abaami basobola okukola ki ekifo ekyo kiriko deck nti kiri open buli omu asobola okukola ki okwesimbawo nga bo bamanyi nti ebifo ebisinga byabaki by'abaami naye Electoral Commissioner nti abatangaazizza mu nsonga eyo abantu abamu babadde tebamanyi nti simanya program kiti ya program etambula mu byalo byabwe. Electoral Commissioner akoze eki abayisiza mu nsonga eyo kati ndabira ddala nga tuli ku kituufu. Bikongolo Kalidi amyuka omubaka wa pulezidenti e Kayunga yeebazizza abateeseteese omusomo guno era nategeeza emisomo gino nga bwe gigenda okuyambako ennyo okubangula abantu. Kyendabye obuzibu bw'enzudde nti ebikozesebwa bitono. Ekirala
nti abantu bezudde osanga polling station yemu ebaddeko abantu 7 nga bajjewo abantu nga 640 ne balekawo abantu nga 3 oba 4 oba 6. So abantu kirese confusion y'amaanyi nnyo nosanga polling station endala zibadde n'abantu 4 naye nga baleseewo abantu 2 nga babatadde abantu awalala. So ndaba nga kino nakyo kigenda leetamuuko obuzibu. Wetwogerera akalulu ka bonna tekakyaweza mwaka era kakubye koodi, ekintu ekireetedde bannabyabufuzi bangi okwongera okusattira nga banoonya akalulu. Naalongo Nakyeyune Rosie yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report. Kebera enkala zino ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama yategeezezza nti nno nga batagenda kwongerayo nnaku za mwezi